Popin Media. Twafunye enkumbi emitwalo 5. Enkumbi ezo bwe zatuuse zatikuddwa wano ku district. Akaawo nazireceiving ne production officer. Naye mu mutima omubi basazeewo okuzezza baziwe ab'NRM. Nze ng'omubaka wa parliament ow'Ebbaale saayitibwa mu lukiiko okulaba enkumbi ezo zigabanyizibwa zitya. Bampisizaamu amaaso ne bayisaamu n'abantu abannonda. Ne bayita bafulaga beyara ab'NRM be babadde mu lukiiko begabanya enkumbi zino bazikoleremu ebyobululu. Baluwa guideline okuva mu permanent secretary owa ministry y'ebyobulimi n'obulunzi Maifu erambise bulungi enkola ng'enkumbi zirina okujja ku district Kawazi receiving ne production officer zigende ku magombolola nga ba civil servants ba technicals be bazigaba. Era nze nga incumbent member of parliament nzija direct ku lukiiko olwo okumonitoringa bakaawo ba sub county chiefs ba production officer ba parish chiefs bye bakola. Naye kati bandese bali enkumbi baagala kuzibba kuzitwala mu adways zaabwe kubanga ebintu bingi ebibadde bijja wano ku district ng'akawunga n'ebijanjaalo ne babibba, amadagala ne bagabba. Kati n'enkumbi zino emitwalo 5 tebaagala tumanye mayitire gaazo, yensonga lwaki bali mu kuzikukusa baziwe bafulaga beyara ab'NRM banoonyezeemu obululu. Ejjooga eryo tetugenda kulikiriza. Era eno sitoo wanjigadde bwe banaasalawo bagabe ziri eziri wabweru kiryoke. Naye no bwe banaaba basaza ebintu bino ne bazigaba mu ngeri emenya amateeka ngenda balondoola okubalinnya akagere kakaba akatundutundu n'akapapalijjo k'enkumbi neetaaga okumanya ani akafunye. Ate tetwagalawo yero kala ya yero nga bazigaba. Ba civil servants balina kwambala kala njeru ne suuti eza black. Lwaki nabo beeteeka mu byobufuzi bambale engoye enjeru, suuti ya black, saati njeru, etasosola kibiina kyonna kya byabufuzi bagende bagabe enkumbi zino. Sina kindi nze alina okuzigaba kubanga nze amanyi abalonzi bange we bali n'abalimi abasinga we bali. Kineewunyisiza nga bo batudde eyo ne bafulaga beyarazi baabwe ab'NRM nga nakiikirira fulaga beyara ow'NRM Baale constituency si mutuuze weeyo. Yensonga lwaki yakkiriza mbu Baale bafuneko omutwalo gumu n'ekitundu. Ntenjeru North etwale emitwalo 2. Ntenjeru North erina town council 2. Bantu bana business si balimi. Kaposhoni kaabwe ku Kayunga district kakola obutundu 15 ku 100. Tebalina ttaka we balimira. Kayunga district tutudde ku square miles 1,600. Baale tulinako 1,000 mu 1,000 mu 62 tuli balimi. Emmere esinga eva Baale. Abalimi abasinga bali Baale. Abantu abangi bali Baale. Lwaki enkumbi ezisinga baziwa Ntenjeru North? Eryo libeera Jjogo. Njagala Kaawo, RDC, simanyi Diso, simanyi baani nga bwe batudde mu meeting. Baddemu bayite meeting endala nga wendi. Nze ddoboozi lya Baale, nze akiikirira bana Baale, nze amanye ebiruma bana Baale. Mbannyonnyole obwetaavu obw'okulaba ng'enkumbi zino ezazze emitwalo 5, emitwalo 2 gisooka gigabibwe Baale. Zino constituency endala ntono n'abantu batono baweebwe mutwalo gumu n'ekitundu. Ate tebandibadde nabwe batyo bagoberere statistical data weeziri baleme kweyisanga abatali bayivu kuzannya byabufuzi. N'olw'ensonga eyo tetugenda kukkiriza nkumbi zino kufuluma mu sitoo weeno okugabibwa mu ngeri ey'amancoolo awatali bwenkanya. Era wano wengenda okutandikira manje akawunga akabadde kajjanga wano, manje ensigo ebadde jjanga wano, ey'ebijanjaalo
neya kasooli manje production office byonna byonna ebibadde bijjanga wano ku district e Kayunga ab'ebbaale bafunyeko byenkanaki kuba tubanyigidde ku liiso kati tukooye bwe baba basazeewo kuzanya byabufuzi bajje bambale taayi emyufu n'eza yelo tugende ku ground naye awatali ekyo sigenda kukikiriza. RDC production officer kaawo simanyi oba ne chairman 5 yabadde mu meeting eno naye njagala okumanya abagibaddemu bonna and this is a serious case of abuse of office jengendo okureportinga ku police mpaka bampita olw'eddembe ly'abanabbaale stowe neggulwewo nga wendi nawulidde n'enkumbi ezazze zisuka mu 5,000 kaakati n'amanya nti obwenkanya ezigenda okujja tusetinge president ey'obwenkanya tetwagala tuyisaamu maaso era kyekinzigazza stowe eno nga terina kugulwa mpaka nga tufunye obwenkanya. Njagala kaawo addemu ayite meeting endala ey'abakulembeze abatuufu bali be yayise babe fulaga beyara tabeera mukulembeze era tekirambikiddwa muteeka wonna nti bw'obeera fulaga beyara obeera mukulembeze ng'otandise okulembera abantu. Ekyo tekiriyo. Si abantu abakola ebintu bwe biti beebazizza Kayunga emabega. Tetulina kuteeka mu nkumbi bya bufuzi kubanga ekituufu ekyakiiza afunye enkumbi mu structure yaffe ya Kayunga District Government kiza talina waali kiza si wagombolola kiza si waki si wamuluka. So nze ndabye chairman we NRM wa Kayunga sawa zino ali mu kugaba nkumbi azigaba ayina ezizenga chairman waki we NRM. So enkumbi zaffe zonna ziri mu store ekyokuba nti kiza agabye enkumbi nedda kiza tanaba kugaba ku nkumbi wabula kiza sikati ekyo nange sinaba kukitegeera yakiyingiddemu ate kuba mu structure yaffe eya local government taliimu wabula ayinza okuba mpozi nga ayina enkumbi ze kubanga ndabye abantu bangi kati abayina enkumbi naye zaffe zetwafunye zigenda kuba zitambulira mu structure yaffe eya Kayunga District Local Government.